Kale bantu bange kati wano wendi bino bye bijja bya bakadde ba Fred Maiso. Fred Maiso yazaalibwa omugenzi Sepiria Niola Kulu. Sepiria Niola Kulu yazaalibwa nga 14 Ogwokusatu 1903 yafanga 9 Ogwomukaaga 1975. Yaziikibwa nga 11 Ogwomukaaga 1975. Bagamba nti we give thanks to God for your life and in our hearts you will live forever. Abo bebana ndooza n'abazzukulu bwe baali bakola ekijja kya nze kikino ndowooza okiraba. Bagezezaako okubeera nga bakuuma obuwangwa. Kati maama ye omugenzi Esther Naiziru Kulu. Naiziru bagamba nti yazaalibwa 1916 yafa nga 3 Ogwokuna 2004. Obulokozi buli eri Mukama. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 ne kanyiriri ak'omunaana. Kati abo be bakadde ab'omugenzi Fred Maiso. Kati wano waliwo Christopher David Kalukusu. Kalukusu bagamba nti yazaalibwa nga 3 Januari 1937 yafanga 17 Januari 1989. Ndowooza 1989 ewaffe mu Kadongo kamu tujja kujjukira nti ne Moses Katende mwe yafiira. Kati oyo ye muganda wa Sepiria Niola Kulu, taata wa mukadde waffe Fred Maiso eyakuyimbira ekimuli ekya Looza. Kati wano wendi kino kye kijja. Nandibadde nnyingira naye nsazeewo ka vidiyo kano kakolere wano. Kasita mbalaze kijja Fred Maiso gyava. Ndi ku kyalo bakiyita Petete. Ekyalo kino no kuliko ne mukwano gwange Mirred Ambition. Okoba otya mwana Iso? Ni wasookera okunkoba oti omayite baziikiro Fred Maiso naye Ambition ongotere ku ino omwami ndowooza yakugaine n'emitimbagano tinkaali nkubonaku. Tinkaali nkubona ku mitimbagano naye nga niiwo wasookera okundaga nti Fred Maiso azwa ku kyalo kyanyu. Kale ntyo wembonekere. Ndi ano namuna ndi kusugiiryeko ekanzweku nkange ewaisu ndikuira Ivukula ate enzwe Ivukula neyongere Kampala. Programu ng'embakoba eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street. Otambula ng'ova ku New Pioneer Mall. New Pioneer Mall ng'odda ku Arua Park. Edduuka eryo oyisa Health Pharmacy yambuka amadaala obeere ng'osobola okugira. So kyekino ndowooza ekitundu mukiraba kyekino kidevelopinga abakyala bali mu kusiga. Bwe tutyo weetuli. Kale mwami Kabyanzo eno otuukayo ddi? Kati ekijja kya mukadde waffe Fred Maiso kyekyo naye batulaze nti kagundi ako kaasimuka naye kavaako. Kale ebigambo tebikyalabika naye nga waliwo enteekateeka ey'okubeera nga baddaabiriza okubeera nga kasobola okubeera nga kalabika. So kyekino ekijja kinene naye nga kyembeebazaako nti bali organized. Ebyo byonna bijja. Ne wano mu mabbali ndabyewo ekijja ekirala. Waliwo ekyo bingi. So bwe tutyo bwe tuli muno mwe muli bakadde ba muganda waffe Moses Maiso eyakuyimbira ekimuli kya Looza eyafuuka anthem ey'abaagalana enkya n'eggulo. Kale bantu bange bwe ntyo ngenda kwerekereza nve wano
ate nzire ewaffe. Mwena abangoberera basiima olw'okwerekerezanga obudde bwammwe ne mubanga mugoberera ebintu byenteekayo. Kansuubire nti muyiga nze ogwange gwa kubalambuza, kati weemala obbalambuza namwe ate mu sharinga ebintu bino twongereyo enjiri eya music abantu bategeere ebintu byaffe bye tukola nti naffe gye tuli. Tugezeeko nnyo woyita we baaziika omuyimbi ubawo yuwayo akataka tuveewo enkuba nayo yiino ngiraba etaamye. Kale bantu bange bwe ntyo bwe nkulaze nti Christopher David Kalusuku oyo muto wa Muzeeyi Cyprian Nyola yali taata wa Fred Maiso, kati Esther Naiziro Nkulu yoyo mama wa Fred Maiso. Naye nga twebaza aba Eagles Production omulimu gwe bakola okusinziira ku bigambo bye bangambye bibadde bizaamu essuubi, era oba oliawo abayimbi tugezeeko okubeera nga tutambulira wamu. Nze Muzungu David njolekedde ewaffe. Olugendo lwange bwe lulabise ndowooza n'enkuba engambye muganda wange kyalukodde ewammwe. Kale bwe ntyo nkyaluse. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan